era nkyabanyiiza kale nkwaliriza ku Media nkomyewo ne Pastor James ku mulundi guli nabalaba sebo nabalaba nga mundeetera naye nga nina emputu naye kale nkomyewo ne Pastor James agenda kubanga era twakoma wali ng'atugamba nti bw'akomawo agenda kutubuulira bannabbi b'obulimba n'abafeekinga ebyamagero mu bulokole alina ensonga ze nno nkwaniriza ku Media nze Judith Kawezi Namulema abankozeeko okubeera nga ndabika bulungi bwe nti si balala banaffe aba VIP bridal makeup and hair styling gwabeetaaze basangibwa wali ku Pioneer Mall ku level ey'okuna bali mu kibuga wakati ate abanyambaza akateeteeyi kano akalungi bwe kati be banaffe aba Adorable Fashions basangibwa nabeera mu kibuga wakati ku Galilaya ku level ey'okusatu gendawo balina buli lugoye olulungi aba VIP bridal makeup bakola makeup tagenda kulukuta togenda kutuuyana kabeera kalyawo buli kiseera kabeera ka growinga oli mugole oyagala kusoma bakola ebintu bingi nnyo bakola ku bagole bayigiriza ate era naawe ayagala okukolako ng'olina wolaga gendayo obeegatteko kale tutandike Pastor nkwaniriza nange wendi nzize ndi bulungi lwaleero mbadde ku byange Pasita oyagala kunkubya masasi baŋŋamba gwe Judy ebyo by'oyingiridde biveemu gy'otandise tokitegeera naye nga Pasita ayagala kunkola ki Pasita omanyi omusawo bw'aba akuwa eddagala bw'aba akkuba empiso olumwa naye ng'ate oba owona n'olwekyo ebigambo bye njogera biyinza okuba biruma naye ng'ate bizze kuwonya era nga bwe nnaga nti nzize kubuusa otegeera amazima ga buli kintu kyonna n'olwekyo we twakoma oba ntandikira awo kubanga twali tugambye aga nti ebyamagero ebyo by'obulimba babikola batya era abantu abamu oyinza okwebuuza naye ddala kituufu kale nno nzize newankubadde waliwo bangi nnyo aboogera ku bannabbi ab'obulimba naye ate nze enkizo gye nnyina nti nnyina obukakafu nnyina obujulizi obukakasa okusinga ku basumba aboogera obwogezi kuba nakomekereza ŋŋambye bangi mikwano gyange mbadde nabo nkozeeko nabo naye kantandike bwe nti bannabbi ab'obulimba mu Bayibuli tubisangamu naye lwakuba twalondamu kimu nti bannabbi ab'obulimba naye si kyekirimu kyokka njagala nkutegeeze Bayibuli eyogera ku false prophets neyogera ku false pastors false teachers false apostles ng'oggyeko bannabbi ab'obulimba ate waliwo n'abasumba ab'obulimba n'abatuma ab'obulimba byanjawulo kati eriyo omuntu nga si nnabbi wa bulimba naye nga musumba wa bulimba enjawulo weeri mpanvu naye okusingira ddala abantu gye basinga okumanya nti nnabbi y'oyo ajja obubaka ewa Katonda n'abutegeeza abantu kye basinga okumanya nti akubuulira ebintu nga tobimugambye kye bayita obunnabbi kati awo we twogerera kubanga abantu kye bategeera ekyaddala weekiri naye n'ekifeekinge weekiri kaakati ekyaddala kyekiriwa n'ekifeekinge kubanga n'ogenda ew'omuntu n'agamba kaakati nze nkulaba ekikutawaanya omusajja bw'ati yali ayagala okukuwasa n'omugaana n'agamba tolifuna mirembe kaakati awo nno
nga sinnatuukawo kantandikire wano ndyoke nziraawo woyogera nyumiddwawo. Kakati nno buli lwolaba omuntu oba ekkanisa yonna ezirimu bannabbi ab'obulimba oba abasumba ab'obulimba oba abayigirizwa ab'obulimba, oyo omusumba si abeera payoneya waakyo. Buli mabega w'omuntu nabbi w'obulimba oba omusumba w'obulimba, emabega we waliwo omuntu omugezi ng'alinga businessman mu kamera nga talabika. Abannabbi abo si be bafeekinga ebintu. Nabbi bamuleetera ng'olutambi lwawedde okuzannyibwa asse mu nkola eyo. Ye gy'atabeera abagezi gye bakolera saaviisi. Pastor, kyoyagala okuŋŋamba nti kyaki ze tulaba wano ezikola ebyamagero be tulaba nga bapasita waliwo ababali emabega. Era kyengezaako kuga nti ne bw'olwanyisa nnabbi n'alikozesezza olulimi luno tulukozesa eyo nti oyo fala. Kati bannabbi abo be tulaba ab'obulimba tebalina bwongo mu kintu ekyo, era tebasobola kujja eyo batandike okutendeka abantu nti gwe jangu okole booti ku Sande, gwe jangu okole booti. Naye waliwo abantu abali behind abategeka stage eyo. Kati nze njogera ng'eyabeerako n'abo nga ndi mu bo okulaba nti stage ejja okubaawo ku Sande eba nnungi. So kakati buli lw'olwanyisa nnabbi obulimba nga tokutte eri ku kitebe gye baviira ddala obulimba gye buva oba toyina kyokoze. Kati abo abasajja bali mu kibuga bannaggagga. Nyinayo nabbi omu gwe mmanyi munene nnyo naye amukolera musiraamu, Haji Mulamba. Haji mugagga musiraamu n'ebyobulokole tabimanyi, naye yazannya yateekawo program ekinaabeerawo ku Sande era agaggawadde nnyo. Kati buli nabbi ayina abantu be, ayina alinga mukama we, katumuyite manager. Nga bw'olaba abayimbi nti bayina ba manager, n'abasumba abo bannabbi ab'obulimba bayina ba managers. Kakati ne mu kino manager taba nannyini, omusumba aba nannyini, naye manager yamuwa ebyokkola, naye ono bwe zimala okuvaayo n'amutemera ekinene. Nabo bagagga. Kati mu mbeera eyo nti abantu bano batuula gye batuula mu gurupu zaabwe. Bwe bamala okutuula bateeka okuba abamugezi nnyo, obwongo bwe nga bukola, tava ku intaneti, aba anoonya okulaba kipya ki kyembawa. Kakati bwe bamala okutuula babanga abazannya firimu. Bw'amala okutegeera kyagenda okuzannya ne bakirihasoringa, bakola zirihaso zaabwe ekigenda okuzannyibwa mu kkanisa ku Sande. Kati nno leka nkubuulire kino. Ekintu kino bwe kyali kyakatandika kinabamu temugenda kukikkiriza, naye twali abantu baalinga 10 ne batubuulira omusajja ng'ali Tanzania kafulumu ekyo, ne tumuleeta nyinza okugamba nze namugulira etiketi. Musajja oyo najja naye nga azze kwogera n'abantu 8. Twali abantu 8. Bwe tubeera abantu 8 n'atandika okwogera n'atubuulira, naye yakyongeramu amaanyi okusinziira mu Bayibuli. Kyakolebwanga ng'omuntu oyinza okugamba kikyamu, naye ye yaleeta ennyiririze bwe ziti. Yatubuuza ekibuuzo nti kummwe ani yali alabye ku firimu ya Yesu? Ne tumugamba ffenna tuzirabye, The Passion of Christ. N'atubuuza, oyo omuntu gwe babonyaabonya yali Yesu?
konze abazannyanzannye n'atubuza ekibuuzo nti oyo omuntu bwe bazannya firimu eyo bwerabibwa mu kyaki muziraga tuziraga mu kyaki n'atubuza ekibuuzo abantu bwe baziraba bariyakitinga batya bakwatibwako konze bakwatibwako n'okkaaba ne bakaaba n'atubuza ekibuuzo Yesu gy'ali mu ggulu bw'alaba bakaaba anyiiga kati naawe nkikubuuzizza Yesu gy'ali mu ggulu nga bazannya firimu ey'obulamu bwe ne bye yakola ebyamagero anyiiga oba asanyuka kati ekyo kibuuzo nkibalekedde kati oli n'atuyigiriza n'agamba Yesu gy'ali mu ggulu asanyuka nga bazannya firimu ye kati ye n'agamba mwekibagaana okuzannya mu kkanisa abantu bakomebweko kiki lwaki firimu yo mugiraga nga bazannyanzannye ate mwe ne mugaana okuzannya ebyamagero kati ekyo bwe yakyogera amaaso g'abaaliwo awo ne gazibuka jjukira obulimba bweyongeddemu kati omuntu ng'osobolera ddala ogamba nti nga Yesu bwe yazuukiza Laazaalo kati naffe saaviisi ya Sande keebere yakuzuukira era omufu bayinza omumuleeta kati ebyo biri kwega tulabye ensi nnyingi ezibikoze South Africa kyakakolebwa emirundi ng'esatu ng'abafu bazuukira babaleetera mu keesi kati nno ne mu Uganda wano era nga watunuulidde obujulizi bw'amakanisa agamu obujulizi bw'okuzuukira buli mu makanisa bungi naye ng'ate tebuyina bukakafu mu malwaliro abantu gye bafiiridde kaakati nno ekintu ekyo bwe kimala okugunjibwawo kati abasumba bannabbi ab'obulimba ne batandika okugunja services leka mbabuulire ekizibu nze namala ebbanga nga mbuulira enjiri nga nsabira abalwadde kati ekituufu ne bw'obaako amafuta tosobola kugamba nti buli service ganaalabika olumu oyingira mu kusaba n'osiiba n'ojja obuulira enjiri ng'omanye abantu bagenda kukomebwako ne batakomebwako ate olulala n'ojja nga teweetegese na bulungi okukomebwako oba olaba abantu nga bagwa bano bakaaba bano emizimu gikaaba akirayo ekintu ekyo kyempisa okukomebwako kaakati nno eri nina ebibuuzo byayo naye kino nyinza okyerabira ddala kyatteeka omuntu oyina okugwa mu kyaki zammwe anti ekyo kyenkubuulira nti olw'okuba bannabbi ab'obulimba akabonero akabalaga ye buli lwalabika ku kituuti bayina okugwa mizimu girina okukaaba buli service abatuufu asobola okujja mu service reaction neetalabika ng'ate abadde ajagala asiibye n'okusiiba naye eggulu ne litassa kisa ekyo naye nabbi w'obulimba ye kyakola agezaako era wuliriza teri nabbi wa bulimba assa ku mukono muntu n'atagwa oyo ataagwe tajja mu layini ekyo njagala nkikubuulire oyo ataagwe tajja mu layini baba bategeke era gwe bw'ojja nga toli mutegeke tebakutwala mu maaso awo kati kati okwewala ebyo ebyokusindika kubanga omutuufu afuba alabe nti eggulu limuddamu n'akozesa amaanyi reaction neetabaawo kati ye nabbi obulima n'aganedda nze kankikole mu bwangu kakati yajja mu service ng'amanyi abanaawona emizimu egigenda okukaaba kati oli manager yategeka nti nyinayo abakaabisa emizimu 5 buli muntu wakusasula emitwalo oba 2 abagenda okureactinga ng'ab'emizimu kati ekyo bwakimala ng'amutegeeza nyinayo ab'obunnabbi 4 kati bano ab'obunnabbi baabajja eyo gye baabajje nga bamugambye nti kye banaakulagulako kyonna okikkiriza kati oli nga ne bamugamba nti olunaku bwe luti wakwata endiga gerajaga omusajja wa Katonda kyoyogedde kituufu ddala nagikwata kati abantu abo ono manager aba abamanyi nti abana ba bunnabbi buli kye bagulako kukkiriza oba bakulagudde nti watta omuntu kikkirize
naye nga alina ssente z'akolera nti 5,000. Kati ab'okuwonya nabo ng'abayina, nyina ab'okuwonya endwadde bweziti ne bweziti 6. Kati zino WhatsApp ezajja ebintu ebyo byonna eno gye mwetendekedde omusumba aba abifunye ku ssimu ye, n'ebifaananyi ng'abifunye, n'engoye ze banaayambala ng'azirina, yabirabye dda, yabitegedde. Kati yajja ku kituuti ng'amanyi ab'okulagulako, nga n'amanyi asobola okugamba nti Nakatudde, waliwo omuntu wano gwe bayita Nakatudde. Someone is here called Nakatudde. Who is Nakatudde? Ogenda okulaba ng'akawala kavaayo, musajja wa Katonda yenze Nakatudde, ng'amulagulako kyamulagudde, era ng'omuwala akkiriza. Ate ekirala kye bayita okufeekinga, mu reaction bwe nayogera ku luli nalawaga kisoboka kitya, lwaki totukoleramu? Kati ekintu kino bagezi bokka be bayinza obitegeera. Tebajjanga kuggwe kaakati Judith ne bafeekinga ebbwa kuggwe. Asiba kulaba si basiru. Kati muddira omuntu already ayina ebbwa erya ddala, naye ng'ebbwa eryo lyamubaako oba yafuna accident ne liwona. Kati omuntu oyo kwekyo ekiwundu kwe muzimbira ekipya ekireenya n'aleetebwa ng'asituliddwa ng'alaga nti alumwa. Kati bw'atuuka wali ne bamusabira ne bamuwa n'ennaku, within 2 days ogenda kubeera bulungi. Kati ezo ennaku 2 akomawo mu kamera nga kino bakinaazizzaako, ng'ekiwundu kiri ekikadde kisigaddewo, ng'era ojja kukkiriza nti bambi ebbwa lyali wano nga lireenya, naye kati raba yawonye. Tebakolera ku mubiri nga guno, baddira omuntu aliko obulemu already kwe bazimbira. Bw'aba mukazi ng'alina olukindo nga lwatana, oyo gwe muzimbirako ne mumuyiira bikemiko, bwe mumala bimuyiira kati ne lireenya ne mu creatinga n'ekivundu. Waayise wonna nga bagamba banne omukazi awunya, era otera okulaba nga nabbi abagamba ajja mujje mumulabe, ne bajja abantu beetolola bakakase. Kati naawona. Kaakati nno ebintu bino si kyangu kukkiriza, nenze njagala kugamba nti ebintu bibeera stage managed ebisinga obungi. Waliwo ky'obadde obuuzizza? Wabadde obuuza nti obujulizi kitegeeza waliwo obupange. Waliwo na kino. Luli mu program eyitwako Mongamba nti bakutumanga n'ogenda n'oleeta bikemiko era abasumba abamu n'obamenyako kumanya mu program eri ng'omugenzi. Kaakati wano ate oŋŋambye nti mwali abantu 8 ne mwegattako omusajja omukugu okuva e Tanzania ne mutuula mulabe butya bwe mugenda okufera abantu n'okubazanyira ku mitwe nga mufeekinga ebyamagero. Ekiri ekyo nkyogedde. Ddala ekigendererwa kyammwe mu bino byonna ebintu bye mwakola mmwe ng'abantu 8, kabineeti yammwe kyavaayo? Kaakati nno twali 8 naye nga guruupu nnene nnyo, wabula nze okuzzaayo emabega nange nali nnyingidde nga ntandise ebintu ebyo. Natandikako ekkanisa ng'obwavu bunnuma, nange kwe kwatagana ne guruupu ki ezo. Bwe ntandika ekkanisa mba naakatandika emyezi nga3, naloota kirooto nga mpulira okuziyizibwa, naye ne ŋŋenda mu maaso nga nkwatagana nabo, nga nze siri mu kkanisa naye nga nkwatagana nabo okwongera okumanya bakola batya. Oba okitegedde? Kakati nembeera nze saayina kkanisa nti yino ya nnabbi wa bulimba, naye nga ebikolebwa mu makanisa gali ndi omu ku bano 8 abamanya program bwe zinaaba mu kyaki egindi kweganga nze ninga a businessman
ali awo ayiiya nga ndi mugezi okuyiiya ekipya nyinza okugamba nze nayiiya ekintu ekyagamba nti nabbi obugere bwa gundi bwa mbuzi ali yakireeta ate lwaki soogera naye naye nga mmanyi mulaba ali mu Amerika naye nga ammanyi nga muto namuno nange ewaabwe kwegasiga nti nabbi wa bulimba naye kyengezaako kugamba nti ebyo byonna musambwa gubula gukola ki eyo yonna codes ezo kwegamba kati nze ekyanyamba mu mbeera efaanagana bw'etyo nga nnyingiridde ddala nina details z'okukyuka kwange tekyajja mulundi gumu nti nkyuka embiveeko naye Mukama yagenda nnwanyisa ng'ayogera nange kaakati n'ekyanyamba nga nnyina abasumba ate abatuufu mikwano gyange nga bagezaako okwogera nange kati nze mu kiseera ekyo saayina na buweereza kati ekyakolebwa Katonda okunkolera mu mbeera efaanagana bw'entyo nenfuna ekyamagero kubanga bwavu bwe bwali buntawaanya nentandika ka bizinesi ne kakwatayo mu mwaka gumu nakozesa emitwalo 15 nentandika bizinesi mu mwaka gumu nenkola obukadde nga 10 kati mayindi yange netwalirirwa bizinesi zange naye nesigala nga bano mbatunuulira ngendayo era nnyina omusumba omu ow'amaanyi eyalinga ekkanisa ndaba eringa egenda okugwa nentendeka omuvubuka wange nemugamba genda omuyambe n'agendayo n'amukolera emyezi nga 6 nga nze mugaye genda omukolere ekintu ne kigenda mu maaso omuvubuka ono yazimba n'ennyumba yategula ku ssente ze yafissanga era omusumba program ne zigenda mu maaso kati nkugayo ekintu kye mmanyi nti bakikola bati bakola bati era nyinza okugamba nti abantu bangi nnyo nakolako ne ku ssomero lye bayita School of Prophets era abantu bajjanga bangi nga mbasaba akakadde kamu okubawa ku lecture era ne baddayo ne bibakolera abamu balina amakanisa manene besijja kumenya mannya nti kakati ono asizze kuleeta ntalo kubanga nkimanyi nti omuntu buli lw'olinnyirira waafuna ng'ate omenya amannya ge kiba si kirungi kati nno kankubulire nawe nage nti abasumba ab'obulimba ekintu ekisinga okumenya ekkanisa kati omuntu buli lwabeera nga asaba alindira Katonda akole n'alaba nga Katonda aluddewo anoonya ngeri ki akozesezza ati amagezi n'olukujjukujju kati buli lwafuna ekimwanguya g'obadde okimanyi nti omusumba ayinza okuba ayina ekyetaago mu kkanisa n'ekkanisa ezo ennene nga kya miliyoni 10 n'ategeka lukuŋŋaana conference n'ayita omuntu n'amugaa nti naye ekikuleeta njagala ku ssente ono omubulizi n'ajja obanga ava bweru oba ava wano naye ng'ekimuleese azze ku solicitinga ssente kati ng'obunnabbi bwonna nze nagendako mu kanisa emu ate zo tebamanyi nti nkyamu zo baziyita ntuufu n'erinnya lyayo nga nalyogedde z'emu ku kanisa entuufu ezimanyiddwa bantwalayo nga ngenza okubuulira ali mukwano gwange yantwalayo yali wa Victory Church nantwala nangamba genda obuulire ye mukwano gwange ne bwe mba mwogedde kuba yantwala bwantwalewo omusumba alina ekkanisa nnene oba eri eyo mutungo nantwala saagendera mu ssuuti nenga nyambadde bulungi kubanga nali nyina emmotoka zange nze nabeerako ku church nga nyinako emmotoka 18 kati nga nina buli kimu kati bwe ngendayo omusumba ono yanziza mu ofiisi ye nangamba wano tosobola kubuulira nga tojjidde mu kooti kati najjayo ekkooti ye nangamba ogenda kwambala eno nenga it's okay nenjambala mba maze ojjambala nangamba naye kizibu kyange neetaaga ssente ne mugamba
nze nali nzize kubuulira byange Yesu alokola awoja naŋŋamba njagala ssente nampa ne koodi oyo omusumba ate mutuufu naŋŋamba mu kyaki muno mulimu endiga waliwo etudde wali omukazi ayambadde bwati ne bwati naye ayinamu ku ssente n'omulala atudde mu kifo bweki ne bwekiti abo bakola mu banka abo bakola wano namuga naye oli ayina ekizibu bwekiti oba kyabutazaala ate oli omulala alina ekizibu kya musajja bufumbo kati bw'oba olagula tambulira awo. Simanyi olaba omusumba yennyini annyaniriza okubuulira ate yambuulira bye ŋŋenda okulagula afune ssente kati nga naawe ovaayo oyogere omukolere kati omaliriza akufudde nnabbi ow'obulimba naye nga gwe wazze kubuulira kituufu. Amazima gali nti nze okusinziira ku kukomebwako kwe nakomebwako bino saali byogedde kuba mbyogerera kinga bifuna naye okusinziira nze namala emyaka bwe namala okutegeera ekyo nga maze n'okutandika obuweereza Katonda okunzijjayo namala ekkanisa nagiggala okumala emyaka 4 nga ndi mukaabira Katonda ne mukyala wange tutandike obulamu obupya era nensalawo neŋŋamba Mukama siina kyenja kukukolera naye mu kusiiba kwe nalimu ne mpulira nga Mukama ŋŋamba tigenda oyamba abantu bange kati neŋŋamba sijja kukola kirala kyonna okujjako ŋŋenda kuwogera amazima ekijja kikole kijje. Buli mulokole gwembeerako naye Mukama amugamba naye nze kati nno kati leka mbawe koodi eyo kati wuliriza Bayibuli egamba nti Katonda ayogera emirundi mingi naye tetussaayo mwoyo. Buli lw'oyingirira ebintu ebiri spiritual naawe ofuuka spiritual. Bw'oyingirira ebintu by'eddogo naawe ofuuka ng'eddogo. Kati ne bino eby'omwoyo bw'obiyingirira buli kintu oba okirabamu mwoyo. Kati Katonda ayinza okwogera naye mu kirooto ate ayinza okwogera naawe okuyita mu muntu ng'obadde oyina ebibuuzo omuntu najja ng'ayitawo awo sinamulokole n'ayogera statement n'ogamba Mukama onzizeemu mu ngeri zonna asobola okwogera naye kino leka nkikubuulire mu negative side. Nabbi obulimba ng'amanyi ekyokukola nga yatendekebwa tasobola kulagula kintu nga si kituufu ku bulamu bwo. Nabbi nga wa bulimba. Kati leka nkubuulire kino mu ssomero lye tusomesa bannabbi oba lye nasomesangamu bannabbi ab'obulimba kakyogere bwetyo ebizibu ku nsi nabannyonnyolanga nti ebizibu ku nsi biri 3 tewaliyo kyakuna. Kati bwe naabyogera gono ŋŋamba nti waliwo ekyokuna naye ku bizibu bino 3 tekuliiko muntu ku nsi nga talinaako kizibu kimu abaako n'ekimu oba n'ebibiri buli muntu. Ebizibu bino 3 bye bino bw'abimasteringa n'abikwata nti waliwo ekizibu eky'obwavu oba lack of finances obwetaavu ekyo kizibu. Kizibu ekirala kiri ku marriage eby'obufumbo eby'amaka mukazi ambuze musajja ambuze bangobaganya baawange takola kino ebyo. Ekizibu ekyokusatu kya bulwadde. Nyina obulwadde ndwadde kino bino binkuba bino bikola ki. Kati teri muntu ku nsi teri bizibu birala. Kati omuntu buli lwajja mu maaso go mu counseling nga wamatira ebizibu bino 3 n'obimasteringa. Kati ebizibu bino bwe tusomesa omuntu tumuteerako nti omuntu bw'aba mu mbeera bwe mubuuze questions kyovola tosobola genda wa nnabbi n'ayogera bwogezi naawe nga takubuuzizza. Abaako ebibuuzo by'abuuza amanye embeera zo asobole okulagula ku bino 3 akuzuula ogwa mu kiriwa. Kati ne bw'oleeta wano oba kabaka oba President Museveni mu maaso gange nti mulaguleko ku bino 3 manya nti ono ssente azirina naye nsobola okugamba nti ateeka okubanga waliwo obuzibu mu eri eno either ayina obulwadde obutali bumu oba amagulu gamusannyalala. Manya nti abakazi nga wanzaalo 5
aba n'obulumi oyitha mu kugulu oba kumukusanyalala. Kati ebyo byonna tubibasomesa. Kati oli najja naga nti olina abaana bameka musumba bwe bati ne bwe bati. Kakati kankuwe ekyokulabirako, waliwo omuntu omu mu kibuga nawa koodi omusumba omu nabba omukyala yalina meeya mu kibuga n'amubba emiliyoni 15. Nenga nze namugamba kakati lagula bwoti. Kati bwe yamanya age bracket ye ng'ateeka okumanya problem, kati ng'asobola okumubuuza. Kati gamba omuntu ayinza okuyita kati nga gwe booli awo akubuuza ate baba serious nnyo n'atunula bwati n'agamba bakuyitaani amanya go gwani nga n'okuseka taseka bampita Judith. Kati bw'omala omugamba erinnya n'agamba nti oluusi nga yeetunuza waggulu, Mukama mbuulire ebikwata ku mukyalo ono. Ng'ali calm, nabbi obulimba tamaguka tapapa, ali very calm. Kali ngaga kozi oyina abaana bameka? Njagala kumanya maama we yabazaala abaana bameka. Oba tonnaddamu question ng'aleeta endala naye nga psychologically akuzannyira ku bwongo. Kati bw'omala oga nti kozi oyina abaana bameka, oba okiddamu nti basatu ng'akugamba mbadde ntegeeza kino kye mbadde ntegeeza, wakafuna embuto mmeka mu bulamu bwo. Jjukira omaze omuga abaana basatu akiwulidde. Kati nga kozi wakabeera n'olubuto emirundi emeka ng'otakula omutwe? Emirundi giringa ena. Kyekyabaawo ku baana bano ababiri. Ngandaba waliwo omwana omu akaaba, kati ng'otandika omuwa sitoole naye nga kati gw'olaba profesa naye nga psychologically akutegedde nti teri mukazi, abakazi 8 ku 100 nga balina emyaka 4 bajjamu ku lubuto. Kati ng'akugambira nti nga bwe ndaba waliwo eddoboozi ly'omwana akaaba, agamba maama nange nali njagala okubeera omulamu. Ekintu ekyo bwe wakikola wakikola otya? Leka nkumalire wakikola otya? Nange ekintu ekyo kyabaawo, omwana oyo olubuto nalugjamu, nagenda mu ddwaliro mbuuza wakozesa ssente mmeka? Sijjukira bulungi, n'egyali emitwalo 15 15. Ezo bwe waziwaayo okutta obulamu bw'omwana oyo yali nsigo gye wali osigidde okubonaabona okw'obulamu bwo, kubanga wasiga ensigo n'osazaamu obulamu bw'omuntu. Yensonga buli kimu kyokola ne boogezaako okugenda ebweru, ne boogezaako okutandika obufumbo bifa. Kati ng'akukwata obwongo gw'ogimweweera abijja mu ggwe, naye n'amanya nti mu biri ebizibu ebisatu ogwa mu kategori eno. Kati omuntu buli lwajjanga ekizibu kya bya mirimu n'omugaa nti bya mirimu era oli ajja kulagulira waliwo gye wakola ne batakusasula. Kati teri muntu mukulu nga wakola. Kati ekyo nakyo, kati eyo nayo koodi weeri. Nabaga nti ekituufu, kubanga abanampulira naddala abeeyita abatuufu bajja gamba nti nimba. Kubanga lwaki? Kubanga bwe wabaawo ekituufu waliwo ekikyamu. Naye ate ekituufu tetwagala kukiraba mu Bayibuli mu ebiringa bituufu nga byakolebwa, naye si gwabikoze gwagenda okunkaayanya, kubanga okaayana ogamba nti Katonda abikola. Nkikakasa Katonda asobola okukola ekintu, naye ate n'abantu babikola. Kakati ekintu kino psychologically omuntu asobola okujja mu maaso go n'omubuulira ebimukwatako nga si yabikubuulidde. Nakugambye bino ebizibu ebisatu bw'obanga obiyize, tebikoma nti mbitegedde ebisatu, obiyiga ne mu details nti omuntu bw'ajja ng'alina ekifaananyi bwe kiti ng'areactinga bw'ati aba n'ebizibu ABCD ebigwa mu kintu kiri. Kakati ekirala, era omuntu twabeeranga ku ssimu ng'olina ku radio oba ku ssimu omuntu nakkubira essimu n'omubuuza oli luddawa? Ndi Mayuga eno. Aga nti kati wenjogerera okola ki? Ambadde naakava mu nnimiro naye omwana wange alina ekizibu ekyo tekimukubye. Ng'omuga nti genda
genda onkubira essimu nga wakatuuka awaka kwata ku kitanda kyo onkubira essimu. Kati ebyo byonna omusikaeri otegeere ayina ekitanda ayina eddiiro okiraba kakati atuuka ng'akukubira kati awo n'olagula ebintu by'olagula ebimu byebino ebya bulijjo noga nyina omuntu gwendaba waliwo omukyala gwendaba atera okwesiba ekitambaala ku mutwe atera okujjaawo kwega ng'oyogera just ng'olina confident naye ng'okimanyi tewali maka nga tewali wasiba kitambaala agendawo. Eriyo ebintu ebiri jeno ng'omuntu bw'ona omugamba nti waliwo olunaku singa omala okutegeera nti agenda mu kyalo n'omuga nti waliwo olunaku lwe mwalina embuzi ku ttale kati obviously kati awo enkugambira kati bannabbi bonna kati waliwo guudi eno twatuulaga n'abantu nga tubagamba nti togezanga n'olagulira ku mu lujjudde. Kyova olaba bannabbi ab'obulimba abamu balagulira mu counseling nti bw'okuba miiso ogikuba ku muntu atya omu naye abalala bonna ne basigala nga bakoze eki. Kati nze waliwo ng'ennaku bino ebiseera nyina nabbi gwe mbadde ntunuulira mu kibuga ng'alina ne TV bateeka ku TV. Kati bwe yali alagula ku muntu okigendera nnyo bw'alagula ku muntu ekintu nga si kituufu tannakiddamu ayinza okukwata n'abanga amusigamu naga bampeerezeyo emitwalo 2. Kati bw'amala omuwa emitwalo 2 teri kyayogera ono kyabajja gaana okuswaza omusajja wa Katonda ng'amaze n'okkuwa. Era oweegendereza nga bannabbi abeera ku kituuti nga mu nsawo mulimu ssente nga waliwo abazirina zibeera za kukuuma testimony nti bwe wabaawo ekintu kyayogedde naye nga teyeekakasa asookawo ssente. Kati omuntu ono buli olw'okuba abeera akwatiddwako buli kyayogera aba agenda kukkiriza naye nga mulimu ebintu ebimu bye boogera nga si bituufu. Naye olw'okuba tojja nakwata kazindaalo omugambe nti kino olimbye. Tewali nabbi mutuufu akugamba kintu nga tasoose kubuuza azinenzijanga bwenzise nti pasita mbuulira biki ebintawaanya nzuuno Jude. Kakati obutuufu bubaawo buti nyinza okukkiriza kikyogamba naye njagala nkubuulire nti buli kintu kyonna we twasomeranga ffe abamu emyaka gye twatuuliramu P7 questions zaabangako ABCD nga bakuwa weeronderako answers nga bazikuwandiikira gw'olondeko. Kakati abantu bano waliwo okukulagulako ekituufu naye ng'ateebye ekiteebe. Ekyo kikkiriza nti omuntu osobola okwogera ekituufu naye ng'oteebye. Nze waliwo omuntu eyambuuza juzi twali mu aerobics olowooza nyina emyaka emeka ne mugamba olina emyaka 38 n'akwata ku mutwe n'agamba nange ontegedde otya gyennyini n'akagiweza kakati nga nange nteebye kateebe. Kati olw'okuba ekintu obeera okyekisasayizinga every time tobulwa oteeba bingi. Leka nkuwe ekyokulabirako bano abaagulibwanga nti ab'emizimu bajja kukaaba 6 watuukanga mu saavisi nga bakaabye 15 naye nga mwatadde mwapulantinzeemu 6 ab'okukaabya emizimu. Awo 6 gwe gubadde gulina okukaaba naye bano be mutaaguze ate bakaabye 10. Kati ekintu ekyo kijja bwe kiti. Kati awo ate ngendagera ku topiki y'ababuulizi ab'obulimba. Kakati kijja bwe kiti omuntu yenna ayagala okulimba abantu either mu kkanisa oba mu ki oyina okuba ne topiki emu gy'oyogera. Kati gamba bw'oba oyagala abantu bagwenga emizimu gisuule abantu buli lw'oyimirira okwogera yogera ku mizimu. Buli kyoyogera kye kireeta balisteners. Balisteners be babeera bakikkiriza. Yengeri ekyusamu belief system. Kati buli lwogera mu kkanisa ng'eyogera ku mizimu abantu bagwa nnyo ebigwo. Yensonga lwaki leka nkubuulire kino. Eriyo omusumba. Kati omusumba asuula abantu tasobola genda ku kepisi ne bagwa.
bagwira mu kyaki ye. Tosobola mutwala nti kakati gy'oli omusumba abantu bagwira mu layini abagira bwati tabakwata nako ng'agira bwati bagwa. Mutwale ku KPC omuwe service abuuliremu abo abe KPC nabo abo tebajja ggwa. Lwaki? Ekirala abantu wadde mu kanisa bagwa naye eriyo abantu abazibu okusuula ng'omuntu omuyivu ng'omuntu omugagga. Era bwe weetegereza abagwa weetegereza abagwa otunulire bateeka okuba gye basuula bava Bwayise bava Kaleerwe bava Kasubi bava Katanga abo bagwa nnyo. Eyo nayo tumanya abantu bano biki ebibakolera. Kyova olaba oli aleeta enjiri ng'ekoma ku baawusigaalo. Bannange omuntu bw'aba bw'ati omukazi bw'aba gira bw'ati gira bw'ati omusajja amukole bw'ati enjiri ey'abaawusigaalo tugiwulira mu makanisa eyo. Kati obukazi ne bubeera ku busimu buwulira enjiri eyo ne buseka enjiri esesa abanga komedi. Kati obwo buli lw'obuyita ne bukuŋŋaana buli lw'ogamba nti kino kubanga babaako emizimu babaako ebitambo by'ewaabwe. Emizimu buli lw'ogyogerako giriyakitinga. Naye bw'okola saavisi y'abeemupi oyinza okusuulamu 2 ku bantu 5 ng'ate olina amafuta. Omuntu wa wansi ono be bagwa. Kati kino kyavaawo ekyokkayanira endiga nti asabira ewa gundi nakusabira wa gundi. N'ekirala ekyokuba nti mwe bapasita kuggwawo. Lwaki tezisobola kuggwawo? Nti kyaki y'abalokole kati nze ngimazeemu emyaka gigenda mu 3. Nalokoka mu 95. Kati mbadde mbalaba. Ekisasobola kumalawo ntalo nti ne kino kankyogere okimanyi nti mu Uganda yonna kyaki y'abalokole born again churches mwe musinga abaavu. Mu madiini gonna eddiini y'obulokole obwange kyaki y'abalokole ze zisingamu abaavu. Abapasita bo bagagga nnyo era njagala kutegeeza kino. Pasita owa wansi yayinza okwenkana Archbishop obugagga. Kati oyinza okwekanga pasita nga tamanyiddwa. Kati nze okusanga bishop anenkana obugagga omunoonya nga bishop wa Church of Uganda oba bishop w'Abakatuliki oyinza omuyigga n'akubula. Kati neze ndi businessman naye nkugamba abapasita emiya pasita okusanga Archbishop kati kabeere akulira abasiraamu mu Uganda toyina bw'omugeraageranya ku basumba levels zino eza wakati mu bugagga. Abasumba babeera bagagga nnyo baoninga zi TV zaabwe ziri personal zi radio bali bo tebazirina babeera ku za ddiini zaabwe. Kakati lwaki entalo teziggwa? Wadde abasumba bagagga naye mu kanisa zaffe mwe musinga abaavu. Omusumba abeera asumba abantu 200 nga gituula ne gimuwulira naye ogenda okulaba obukazi gojogene ku service z'abalokole obukazi obuweesa obwana obukazi bwe bata olaba abantu abali awo abatembeya baki be bafuluma mu church. Kati church eye erimu abantu 200 ebaamu abagagga 4 abagiwanirira abagagga 4. Kati ate abagagga abo bantondo okolayo akantu katono nga bakyuka nga bagendewo omusumba omulala. Era kati fe ababitegeera otegeera nti bano abagagga kati bali wa Kayanja, bano abagagga kati bakyuka bali wa Namutebi, kati bakyuse bali wa Makumbi. Kati no bagenze bali Gindi. Kati fe tubamanya kati omugagga wa Fono awo takyaliwo. Era olabira ddanga omusumba ne hama takyasobola givuga ekkanisa tekyazimba nenga abantu webali 200 nenga abagagga bano ab'entondo bavuddemu ng'olwo bagenze wa pasita omulala. Nyina mukwano gwange twabeeranga naye ku radio ffenna nga tulina program. Nze nasooka n'omutwala ku radio afune program naye omugagga yamukyalira mulankyawaye ogu n'asaba nga tamanyi n'asabirawo emirundi ng'ena naye yagenda okulaba mu kibbo ng'alaba nga mu $10. Mwisi service bwe gwe mulankyalaba n'agamba muntu ki wano
siwona wa mu kibuga wakati Nakyawa yali muno mu Kasubi n'alaba mu $100 n'agamba niye Kasubi awaayo $100 naye oluvannyuma aba ali mu ka ofiisi ke ng'omusajja ajja amweyanjulira nze gundi ne gundi nze nannyini bizinesi bwezi ne bwezi nga mugagga mu kibuga muzibu nnyo n'amugamba kiki ky'oyagala mu bulamu yamuzimbira kalina era mwasula yamuzimbira amaka ga kalina naye ate tamanyi kyamuwugula n'agenda yaddakana kumukubira masimu ng'amaze okuzimba ekkanisa amutadde azimbye maka nga tannagula na ttaka lya kkanisa omugagga n'agenda awalala oba yawulirayo kaki n'agenda awalala era omusumba yakomaawo alina maka ge ekkanisa era ekyapangisa yakomaawo alinda mugagga mulala lwalijja kati kyenkugamba kati omusumba bw'ategeera nti omugagga wange yagenze ewa gundi olwo olutalo balutwala ku midiya kati mweno muyomba musumba waffe bamuwalana naye ng'abagagga baabana alaba bali wa gundi gwe gubadde omutima gwe kati oluyombo olwo eno tebalujjaayo neffe tulumanya nti bambi akaabira bali bagagga ebyenfuna yensonga lwaki embadde nga nti yensonga lwaki nti abasumba abamu bw'amala okulaba nti abagagga bagenze olwo alternative bw'osanga nga yeeberese oba ku State House ogenda okulaba nga afuuse musumba wa State House kubanga abakimanyi nti abagagga bwe bagenda ate n'ofunayo mu State House omugagga omu asinga abana so kakati entalo ne zibeera awo ate bw'agenda mu State House ono abadde agendayo n'agamba ate nze lwaki State House tekyampita kati eyitooli entalo ne zibeera nga teziyinza kuvaamu so kakati eriyo ebintu ebimu naye nga talina mulimu takola alina omwana mutaali awo amutadde awo atambulira ali mu bulamu obuli risiki emmotoka bwe zitambula omwana atambulira ku kkubo bw'ati ayavula naye ng'oli akutte ki mu bayibuli mulokoke mukama akomawo mukama abaagala naye ng'omulaba n'ekyokulya talina ng'embeera gy'ali musinyanja kakati ebimu ku biina okulabibwa kati nze ekifaananyi kyendaba kirala era nzize nkyogera newankubadde nga sikyogerera ku midiya naye ndi mu miitingi z'abasumba nzize ensonga zino nzoogerako era ne bwe njogera siga nti ndeese kipya mu matu g'abasumba abamu kubanga buli lwa Mande tubeera ne miitingi z'abasumba nga njogera amazima abaana abo babuulira ku nguudo tugambe bwe tuti ekifaananyi kye tulina nti olw'okuba abasumba be tuyina bafaatha baffe baatandika batyo bwe bagamba nti mu myaka egy'ekinaana bakwatanga bu megaphone ne bagenda ku street nga babuulira kati ne bakitwala nti ne ku mulembe guno kikola nze kyendaba nga tekikola nze kennyini nange omulokole n'ennaku nga 2 mbadde mpita emmenga awo omwana nga abuulira mbadde nvuga emmotoka bwe nti nendaba nga abuulira naye yaise mwe ovuga emmotoka naye ogenda mu Geyeena kwegamba tamanya baabuulira yalabanga abantu bonna bagenda mu Geyeena kati eba evudde mu si njiri naye believe system eno gye babateekamu nti baatandika batyo kati n'omwana ono agwa ku luguudo nange kantandike bwe nti nja kufuuka gundi kyakisiza ezibasindika era abo abaana 90% tebalina makanisa nti bava mu kanisa zino balinga abalina kyaki ezaabwe bo era balina n'ebigurupu byabwe nti ffe ba street evangelist bali unruly tosobola gati bavuddemu eno newankubadde si bonna naye abasinga obungi kyakisiza ezibasindika naye kyaki enjiri gye babuulira eganange kantandikire ku luguudo nja kufuna era nyinayo ne gwenda bakati mu kibuga ye buli ku makya 11 aba yatadde wali n'ekibbo abantu bayiga nti bw'omuwa ssente oba ofuna omukisa kati osanga ekibbo kijjula kiti kati yo taliva ku street
kubanga agirabanga kanisa ne belief system. Kati ekintu kino okukyuka abasumba oba abategedde Bayibuli bane si buli musumba ayine kanisa ennene nti amanyi Bayibuli. Era nze ntegeka okubeerako ne challenge emu gye tukola ngeri open tuogere ku bintu ebimu ojje ebyawandiikibwa naffe tubijjeyo. Nze ngamba eyo si evangelism. Katonda gy'agamba nti mugende. Bayibuli egamba nti mugende mu nsi zonna mubuulire enjiri eri ebitonde byonna. Kati Bayibuli tegamba nti mubuulire enjiri abantu bokka, ebitonde byonna. Kati abo bamanyi nti bw'abuulira abantu abuulidde. Katonda kye yali ategeeza kirala, okugenda mu mawanga, mu nations, si genda mu America oba Kenya. Amawanga gali wano. Kati nga bw'onoogamba kati mwe aba media you a nation. Kati ngende mbabuulire enjiri. Abasomesa eryo nation, abasawo eyo nation. Kati ogamba go into the world and make ye disciples. Ofuule abantu abo abayigirizwa. Kitegeeza olina okgenda gye bali ng'okola kye bakola n'obalaga nti ate gwe okisukkulumye ne bakubiriivingiramu n'obawiininga. Gamba Yesu bwe yagenda ku nnyanja n'asanga abavubi ng'agenza obbabuulira, yafuuka muvubi mu kiseera ekyo n'abalaga nti ye avuba n'obbasinga n'obutimba bwabwe okutuka, ne bamugoberera. Kati gwe obuulire abantu bavuga mmotoka zaabwe baasoma naye n'obeera ku kkubo situdde obwana bubiri buno obutadde wansi mwaba mutalokoke anaayimiriza emmotoka alokoke. Oba omala biseera nakwonoona budde bwo. Abo nabo waliwo Katonda b'alina obbateekamu ababafaanana. Kati nze olwaleero sinza genda wa Sudiru mubuulire enjiri, tetuli mu kategore y'emu. Naye ate eriyo baatuula nabo ku ttebo, bwe mubaamu omulokole amuga nti omanyi kyalibadde bwe kiti ne bwe kiti. Buli musumba yave ku makya n'atandika ekkanisa ye yamanya bwaguza akataka ke n'ateekawo church. Kati ne bw'aba atuumye erinnya nti Miracle Center oba Kingdom, owa Miracle Center si yamugulira ettaka, ono yaba yeetetenkanyiza. Kati ne bwakola ensobi tasobola muga nti vaayo gwe va mweno ogenda osumbe mweno. Kakati ekigambo business si kibi. Buli activity yonna eba business. Kale katugambe nti kale kebe business ya Katonda. Naye amazima ya Katonda leka nkuwe ekyokulabirako kino. Kino era kigenda kubeesisiwaza. Nze ne juzi nakigamba abasumba. Era nkigamba nammwe abantu abampuliriza. Tokkirizanga okusonda ssente ogulire Mukama ettaka. Okusonda ssente ogulire Mukama ettaka kyekamu ku bubonero obutyoboola Katonda. Toyinza kuddira muntu eyatonda eggulu n'ensi ate n'otandika okunoonya ssente omugulire ettaka w'abeera. Kibanga olwaliro bwe nnaga nti Ssaabasajja Kabaka tusonde ssente tumugulire ettaka awabeera olubiri lwe, kubeera kumutyoboola. Era nabuuza omusumba omu ne mugamba nti ettaka eryo lye musonze ng'ogula lyogamba nti mugulira Mukama, lyafuuse lya Mukama nga mumaze ddigula oba libadde lya Mukama nga temunnaligula? Yalema okunziramu ekibuuzo n'aseka busesi. Ne muga Bayibuli egamba ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Kati gw'ogulira otya Mukama ettaka? Kakati obufere butandikira awo tugulire Mukama ettaka. Naye bwe bamala oddigulira Mukama ate ne baliteeka mu mannya agaabwe ettaka. Ne bw'onoolisa kati nze obuweereza abo babuyita Kingdom Transformation Center buli registered. Kakati olwaliro ekyapa ne bwe kibaako Kingdom Transformation Center kiba kifuuse kya Mukama. Era eri mu biwandiiko gye turegistering nga bagamba Kingdom Transformation Center yaani baani baddayirekita. Era neeteekayo nti nze gyendi oba n'omukyala oba n'omwana, era abasinga bayirayo abakyala n'abaana. Naye ng'ate ettaka osonzezza abantu nti lya Mukama.
kati nze ngambira nti bannange kibeere kirambulukufu nti bannange nga bwe mukuŋŋaanira wano mujje twekuŋŋaanye tugule ettaka mwe tunajja tukuŋŋaanire naye lijja kuba lyange kubanga ne mu registration bagamba bwe muliba mu resolvinga kampani eyo oba ekitongole ekyo assets ziri bazaani muteekayo mulambika kati oyinza okugamba nti tulizigabira community tulizigabira charity era ogenda okwekanga nga zirina bannyinizo kati ekyo kiri bwe kiti obugagga omuntu ogaggawala engeri ziri nnya ezireetera omuntu ogaggawala. Engeri esooka nze ndi musomesa wa business bana kyensinga okusomesa mu nsi kukola business era nze ne mu church bangamba beera business pastor kuba nze siyinza kusomesa bya business n'otakulaakulana. Kati engeri ziri nnya z'osobola okugaggawaliramu. Engeri esooka obugagga osobola obusikira ng'olina omuntu oba muzadde oba mukwano gwe yafa n'akulekera obugagga obeera ofuuka mugagga okuyita mu kusika. Engeri ey'okubiri obugagga babubba. Osobola okubba akawumbi oba okubba obuwumbi 10 n'ogaggawala mu lunaku olwo obugagga osobola obubba. Eyo ngeri yakubiri. Engeri ey'okusatu obugagga babukola. Osobola okukola obugagga n'ojjanga obuzimba emukwemu era Katonda asobola okuyigiriza okukola obugagga. Yennono eyo. Ennono ey'okuna egaggawaza obugagga begging okusabiriza. Obugagga babusaba obugagga babugaba. Kati obugagga obusabe obugagga obugabe. Kati engeri ezo nnyanze bwe nazitunuulira nga ekyokubba sijja kubba, ekyokusika siina gwe naasikira, sifunanga mukisa gusikira muntu nga mugagga, siina na gwe nsuubira kusikira. Kati ekyokusabiriza kyannema sikisobola, nensigaza ennono emu ey'okukola. Kati kyakiza abalokole abasumba mu zino ennono ennya bayinamu ennono emu gye baamasitalinga bagiyita begging, kusabiriza. Kino oyinza obutakikkiriza naye asinga obugagga abasumba abasinga obugagga mu Uganda tebalina testimony nti bwe nainvestinga mu kintu kino nenfunamu amagoba bwe gati. Testimony zaabwe zigamba bwe nali awo nga ngenze mu America oba Australia nebaayo omukyala eyampa $1,000. Emmotoka eno baagimpa buwi. Ettaka kwe tuli erekkanisa abantu be baasonda ne baligula. Buli kimu kibeera kyakugabibwa baamanya ennono emu ey'okusabiriza era nze mbayita the strategic beggars. Erinnya eddala ery'abasumba nabatuuma strategic beggars. Nagendako ew'omusumba omu asinga obunene mu Uganda n'atusonza ssente okuzimba toilet. Ninga yasinga obunene mu Uganda ne baba azimba toyi alina okusisaba naye ng'ate alina ezize. Kati neeno nno era abasumba bagezi. Bw'oba watandika ng'ogaggawadde mu kubeeginga ne bw'ogaggawala n'obeera bilioneya osigala oli beega. Kitegeeza mu kyaki z'abalokole tetulina musumba atali beega. Gwe mumpeeyo okuggyako nze kati n'abalala mwebali sijaga nti ndi omu. Kati wuliriza, omusumba yenna bw'akola leediyo, tulina leediyo ez'abalokole tuzimanyi, naye zitali z'abalokole nga z'olaba zisimba zaani. Wali owuliddeko leediyo simba nga bakubya akalango nti musonde ssente zigimentaininga. Naye lwaki omusumba bw'aba yakola leediyo nga bizinesi enterprise ate amenya kisibo bano abanaku basasulire bizinesi ye? Bannange esigineti batusazeeko musonde ssente n'olaba abantu bwe basonda. Toddamu kusonda ssente egezo ng'omanyi kintu property ya muntu, it is a business. Kati olw'okuba abasumba twamanyira kuweebwa ne bw'okola ekikyo oyagala bakuwe buwi. Kyova olaba abasumba ne bwakozesa abantu aba alabanga abawaddeyo service ez'obwereere era okusasula kutulemerera
kubanga twamanyira kuweebwa. Kati nkujjira ekibuuzo kyo. Olw'okuba abasumba tetuli bakozi, tugaggawala mu kuweebwa buweebwa. Kati bano abantu bano abasumba abeera abalabanga asetize. Kyova olaba ne bw'aba alina kye yeetaaga bano baga muleete. Afuba kubuulira njiri ekyusa belief system yaabwe. Omuntu omuga nti bw'owa ekimu eky'ekkumi, bw'otowa kimu kya kkumi, togenda mu ggulu, Katonda akunyiigira. Olwo omuntu bw'aba yafunye emitwalo gy'etaano agenda kutoolako 15,000 azireete. Ate bw'omala okuleeta leeta n'ekiweebwayo, leeta n'ensigo, leeta na kino. Kati ogenda okwekanga nga okusabiriza okwo belief system gye baateeka mu bantu. So nga nze nkugamba bwe nti osobola okugaggawala nga towa kimu kya kkumi. Osobola okugaggawala nga towaayo mu kkanisa. Kubanga lwaki? Uganda erimu amakanisa agawera 8. No, emitwalo nga 8. Nakoma okumanya mu gw'1200 twali ekkanisa emitwalo 4 ku mulembe gwa Kibwetere. Twali meeting y'abasumba ewa Kayuwa. Bonna ne bakakande kulo twali nabo. Nga tuli abasumba amakanisa mu Uganda emitwalo 4. Kati olwaliro giri emeka. Neewuliriza. China tebakkiriza mu Yesu. Balina bakatonda oba miliyoni mmeka betukaabirira okutuwola. Be bawola eggwanga erina Katonda n'abasumba baliko amafuta. Kati g'osuubidde nti singa okuwaayo ekimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo ogulirwawo ebituli by'eggulu n'ofuna omukisa ogutalina nawo oguteeka singa abalokole siffe tusinga. Kyova olaba waliwo poliisi eri mu kuyita abasumba ne ku Mande twatudde meeting bonna nga tebagiwagira. Nze nagiwagidde ogu ne nga poliisi ejje. Kubanga lwaki? Amusecure. Poliisi tenkosa. Kubanga nategeera I'm under the kingdom of God. Nawo nkujira nti obulokole obutuufu bwe buliwa. Ekkanisa si bwe bwakabaka bwa Katonda. Obwakabaka bwa Katonda kirala. Kati gavumenti teyinza kulaba nga eyafunye biliyoni akuleetere miliyoni 100. Ziriko Bank of Uganda. Essente ziriko nti legal tender za Uganda. Gw'ofuna obukadde 10 okuwulintenga nga gavumenti tekuggyeko. Olaba abakozi baayo beesala NSSF. Gw'omusumba oyimiri ogambe nti banne neetaaga miliyoni 10 neetaagayo ku ssente oba 7 oba 8. Gavumenti egambe nti bazikuwadde ffe katusirike. Gavumenti buli lw'oyingiza ssente, nze nnyina amayumba g'abapangisa. N'olaba bwe bakubala nti oyingiza waawo akakadde era ogenda okulaba property rate. Tithe tekyaliwo. Teyali yaffe era teriiwo. 10 yali program Katonda gye yaleeta eri abantu eyali etuyigiriza nti buli lw'okola at least bw'oba oyagala kubeera mugagga waakiri savinga 10%. Waakiri terekangayo ekitundu eky'ekkumi. Era leka nkutegeeze bw'aba Bayibuli egamba emaliza nti mu nnyumba mubeeremu emmere mu nnyumba ya Mukama. Kati bampeeyo olunyiriri lumu olugamba nti abasumba y'ennyumba ya Mukama. Ate nze mbawo olugamba nti temumanyi nti mmwe you are the temple, you are the house of God, for the spirit of God lives in you. Temumanyi nti mmwe muli nnyumba ya Mukama kubanga n'omwoyo wa Mukama abeera mu mmwe. Kati mu nnyumba ya Mukama okubaamu emmere kitegeeza nneme kubeera nakkekwa bwe lwensevinga tithe. Yeah. Sikati okujjako mu meeting z'abasumba abamanyiddwa nti batuufu ntuulamu. Akuba obulokole saidi omusumba. Kati ekituufu tutwale ki? Tukakasa tutya nti gwe tokyali mufu? Kakati omuntu Bayibuli eyo ogiraba erimu endagaano 2, endagaano enkadde n'empya. Endagaano empya gye tuliko omusajja eyawandiikamu ebitabo ebingi yawandiika 3/4. Bw'ebanga endagaano erimu ebitabo 9 yawandiikako 6 ndowooza. Kakati omusajja oyo bamuyita Pawulo.
naye Pawulo ye yali ayigganya ekkanisa, ye yayigganya abakkiriza Yesu ng'abatta ng'abasiba mu makomera. Era Mukama amukyalira agenze kutta basomi, n'amukozesa n'abeera nga yawandiika endagaano empya. Kati nange ndi mu kategore ng'eya Pawulo. Nze yali afoojinga, nze yali emabega w'abafere, ate Mukama yankomako, ekitangaala kyanjakira. Kati olwaleero Mukama ampise nti genda otereeze ekkanisa, genda obuulire amazima. Era mu kyembuulira ŋŋamba bwe nti obulokozi, Christianity is not the kingdom of God. Obukristaayo oba obulokole bwe tweyagaliramu si bwe bwakabaka bwa Katonda, ne church si bwe bwakabaka bwa Katonda. Zino church, eriyo church etalina gyeva, eriyo eddiini etalina gye yava. Kati kankulage Bayibuli nnungi ntuufu, naye buli ddiini eyina founder, buli ddiini eyina n'ensi mwe yava. Kati amadiini osobola okutegeera obulokole gye buva ng'omaze okutegeera eddiini endala gye ziva. Anglican Church eva mu UK ne Canterbury, ye wali ekitebe, entandikwa yayo tugimanyi. Bungereza gaali America gaali matwale ga Bungereza. Kakati obukatuliki ne buva e Roma, obugundi buva eri e Buyonaani. Kakati Abamerika jukira kati yensi eringa super yo negamba nze kakati jukira Russia bano Abayonaani bano Abathodox baveyo mu Buyonaani Russia gye bali ennyo. Kakati America yo yebeesemba nakyo nga teyina belief system, kyovula abalokole era ogenda okwekanga nga source eri mu America era gye buvudde. Kati ekyo bayinza okumpakanya nti buva mu Bayibuli, sikiganye, naye nkugambye bulina source. Era omulokole omubuuza oyagala genda mu nsi kitayinza kugamba kaŋŋende e Buyonaani, kaŋŋende Isirayiri, Bayibuli gyeva naye bagamba sigenda Isirayiri mpa visa ya Amerika, kubanga bamanyi obulokole gye buva. Naye wuliriza kino, obwakabaka bwa Katonda okubutegeera, nze Katonda kintwalidde ebbanga nga jjanjigiriza obwakabaka bwa Katonda okusobola okukola obuweereza buno bayita agents of change. Kati obwakabaka bwa Katonda bw'obutegeera teweetaaga kubeera mu ddiini yonna. Obwakabaka bwa Katonda, era nze sibuulira bantu nti mujje wange we watuufu. Nkubuulira obuyeere n'ennono z'obwakabaka awo wooli. Buli mayindi olwekyusibwa ng'otegedde sisitimu y'obwakabaka bwa Katonda yonna gy'oli ogenda gasa. Era y'ensonga lwaki Yesu yata abayigirizwa be ng'abagamba go into the world, mugende mu nsi. Tabagamba mujje mu kkanisa, yabagoba bugobi nti mugende mu nsi tu influencing ensi. Era nakitegeera luvannyuma nti papa si ya Katonda okutonda omuntu. Omuntu bw'obanga oyina eddiini gy'olimu, tegeera papa si ya Katonda okutonda yali ki? Ndowooza tunaamalira wano. Eno ye papa si ya Katonda okutonda omuntu. Mu Genesis chapter 1 verse 26 Bible egamba bweti, let us create man in our own image. Katutonde omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe. N'aleeta papas. Let them have dominion over the fish of the sea. Kababeere nga bafuga ebyennyanja n'ebisolo n'ebirime n'ettaka. Kati olaba papasi y'omuntu okujja ku nsi si kusinza Katonda, si kubeera mu kkanisa. Ezo zonna results za fall. Singa omuntu teyagwa tetwandibuulidde enjiri. Singa omuntu teyagwa kati papasi ya Katonda bw'osanga omuntu alabirira ebyennyanja bye goga nti bannange kikyuka mujje mulokoke, nedda ali mu papasi. Singa omuntu teyagwa tewali baddewo kubuulira njiri. Si omuntu eyatondebwa tuyiga nti mu lusuku Edeni n'agwa. Kitegeeza omuntu yali teyeetaaga kkanisa.
tewaliwo programu ya church, tewaliwo programu ya bapasita, tewaliwo Bunnabbi bw'obulimba kansubire nti muzinyonyose bulungi. Nkyali naye Pastor James, nyongera okwebaza abantu abanyambaza Adorable Fashions, mwebale nnyo mwebalire ddala, basangibwa wali ku Galilaya ku level eyokusatu, ate era ne nebaza n'abankozeko ka makeup akalungi bwe kati, aba VIP bridal makeup and hair styling bakolera ddala ku bagole, basangibwa wali ku Pioneer Mall ku level eyokuna. Pastor agenda kubanga abagamba obugambo obusembayo, tujja kutandikirawo. Nange olwaleero nyinza obbagamba bannange nzize babuusa nzize babuusa eri abantu abakaaba amaziga bali mu kyaki, omaze mu kyaki emyaka 2, olumiddwa obwavu, olindirira Mukama nti akugire. Nzize okubuusa amazima gali nti genda ng'ogoberera amasomo gano, weebuuze n'ebibuuzo bingi, ojja kufuna ansa. Naye nkugamba ekiyinza okuyamba kyonna bwakabaka bwa Katonda. Buli lw'otegeera obwakabaka bwa Katonda, nze bwe nategeera obwakabaka bwa Katonda, ebyange ndaba nga byatereera, nnyina emirembe. Teri kyaki ebuulira bwakabaka bwa Katonda. Ngenze mu Bible colleges, tewali Bible college esomesa bwakabaka bwa Katonda. The kingdom of God bwanjawulo ku kyaki. Kati ojja kunfunirayo olunaku njogere ku bwakabaka bwa Katonda.